Bulunoke oba ndi kuwaki kyenjo kuweso jaji kwasa emikono ebi we bale kunnongoseza mulenzi kati ngeri nange je mbadde mbona bunene mbwa kadama kachita ka ntukwata kan tujja kuzaala abana ate kati nze nina true love tondaba nina true love mugambe wendi nakanamba wekali manange olulenzi we bale kunnongoseza kandi nange je mbadde single mbwa kadama mazembe myaka nate yojjukira mukona abana mazembe myaka 6 musanvu awo kati kwa tujja kwatagana subi tujaddi kwasaganya wa Bulunoke wa matolaba omulenzi oyo wange mbate nze mubalabeko nze ate ente mateze kulavu ntabuka bannange lulabo olulenzi olugogofu mama nze ya Buluno webale bannange soko ndabe naye nze ndyoke nsiri muyaye kubanga embanga lyemaze eno mu UAE kyatukutako nye twalya story netukwatako nange wenalaba story nawulira nga njagala kaawa era nemala era wenawulidde nga aba Disney family ya Disney balese idea eno nasanyusa nnyo era nezijja tukole ekintu kimu. Yeah, this is the LED TV that we have given him. Jimukwase. This is for the children at least to watch the cartoons and have fun. And this is a Canon photocopying machine. It's a photocopier, it's a scanner, a LaserJet Canon colored. It also prints. At least he can get somewhere where to fix it, and in a day he can earn 10,000. We decided to give him, we know it's not easy sometimes when you're beginning afresh. He can have a small room, but at least he can have a bed for his children. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barabusiza mwana magana ko nawo sinze okura mu tulabayenze suppose for tuli powered by Sozo property consultant agamba to wene byake bikoye moe kati abelenga kwa cent kitegera ndi wano ku Tebe Road tuli limgaranga Bulunoke to wewayo kubera abantu bawa updates ezikoragana ngarafe Oscar bago Twitter Sky UG. So ndine Bruno tunagenda tubolira waje tulaga tugenda kola yochi esawa zino kuno nkulamusiza ngaje aliko Farouk ogamba otya listed muganda chechiriwo tewali man ngoli mu weekend storage bwento bwemba man oli muzi weekend okitegeera yeah man so kati plan chimuganda wano tugenda wa Madam Bamita Darlin. Yeah. Madam Darlin ye CEO wa Disney Amusement Park. Ekolachi. Kifo kya kusanyukirwamu. Okay. Wabirawo park erimu n'ebintu by'abaana. Yeah. So Madam Darlin yalaba story ya Oscar olunaku lwe twasooka ogiteekako ku Gossip Live. Yeah man. Nemukwatako n'akaaba amaziga. Nga ye omukyala yeekoledde ku ssente abaddeko ne mu mbeera naye ngeya Oscar agimanyi. Okay. Yamunyiga nnyo story nemukwatako. She reached out to me nangamba ayagenda kuwa Oscar photocopier machine, okay. Printer ne scanner ne TV ennene oba 50 inch bali waliwo TV flat screen gye yangamba omuwa atandikewo ka stationary business ajengamu akasente akatonotono. Ate ekyomukisa omulungi Oscar yasoma bintu bya ICT. So business ebere eri mu line n'ebintu byasoma, so it's good era byetugenda okukima wano ku Disney Amusement Park. Nanyo okwebaza Madam Darlin omutima omugabi sente ezo nawo balamu abantu abamanyi ebintu ebyo. Madam Darlin eno banga wadde Oscar obukadde obuwero obusatu oba obuna. So akube emiziki nga neno waliyo business n'akasente bwe kavaayo kubanga ffenna kyetulwana tetwagala Oscar dde mu mbeera ya bidomola nedda awo tetwagala ddewo. Era ensonga lwaki njagala okubaza bannayuganda ensonga lwaki tulwana ffenna twagala embeera ya Oscar ekyusa abantu bangi bamanye nti abantu bayambibwa. Yes, so twagala abantu eyo bamanye nti anything can change. Era ng'oluyimba lwa Oscar olupya lugamba toggwamu ssuubi. Toggwamu ssuubi. Embeera yonna no situation is permanent. Okitegeera. Akayimba kakoze katya muganda? Akayimba kakola bulungi nnyo mwebale. Oscar ina 17,000 views in 2 days.
2,000 subscribers. Tuongere okusubscribinga channel bagita Ska. Abasinga ku mubunyi ndoza munoonya Oscar ye Ska. Ba subscribe already twaba hit nze katwetaaga emitwalo 15. Musically muyimiridde mutya? Musically tugenda shootinga video yato gwa musubi. Waliwo omwami bamuyita Frank Wallet ne Alan Soja bawadde Oscar offer ya video. Tugenda shootinga it's amazing. Bamuwadde discount. Ate ku video ya Oscar Tafu B atadeke emitwalo 5. Tafu B waffe? Yes, ku video ya Oscar bangambe omwami Sozo agenda tuwayo akazeeyi. Yes. Salvador Dringi naye yagambye agenda tekako sente ku video ya Oscar. Bana imwe bali kwagala Oscar. Join us as we give this gift, all these gifts to Oscar. Those who have not heard Oscar's story, it's a very touching story. When I watched it, I cried the whole day. I cried, and that's how I managed to look for Bruno to give something small to this young man. When Oscar starts to sing, everyone here will stand up. He's one of the best musicians we have in the country. He's right now sick but undergoing treatment. He had a problem with his foot, but we believe that God is going to make wonders for him. Hi everyone, I'm so happy to be here and I'm very, very, very pleased with what is happening currently. Become a home, so I love this. It's from the parents, I'm so very happy. Thank you very much, and I love this. From Disney, yes, I love it so much. God bless you abundantly. Amen. Rich hand, Amen. yes. Simanyi oba Tata Fresh alina kyayogerayo abuuze ku bantu. Balamusiza mwena abantu abali wano, abakyala n'abaami, abamedia abasobodde okubaawo, ne baselebrity bano. Lunoke webala okuba n'omutima oguyamba abantu. Okusooka twakulengera wali eri kubali abali bawunya obane kati bakyawunya tetumanyi. Obudde buno obuddeyo oli mu kuyamba selebu waffe abadde omulwadde. Obudde buno kanyanjirira kitegeeza n'obulwadde bukendedde. Neneebaza Mama Disney obudde buno asobodde okukwata ebintu bino okubiwa omuntu ono abadde omulwadde ng'atakyesobola bulungi. Kyenjogera kati abantu be bagenda kufuna ekyokulya mbeera egenda kudda mu nteeka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Wow, thank you, Daddy Fresh. Yeah, let's hear from Bruno. Everything you see here, we got the story from Bruno, and we want to thank you, Bruno, for that heart. It is wonderful. It's amazing that you can think of your fellow musicians who are not doing well, and that's where we got your story. When you shared it, it was touching, and I believe that very many people are going to come up and really give a hand in this. We want to thank Father. Father, we wave at you. That is the gentleman that is looking after Oscar right now, and he is actually preparing Oscar to reunite with his children and his wife. We are waiting for that moment, and I believe God will do it. Bruno. Thank you, everybody. Good evening, ladies and gentlemen. To all the parents that come here to support Disney Park, thank you so much. This is the only way you can thank Madame here and the management of Disney for the charity work that they do. I want to thank all the Ugandans. I know most of you here have given support to Oscar on the internet. You've shared his story everywhere. Oscar was once
in big time. It was a very big group. They used to sing with Ray Signature and Larry, and it hurt me so much when I saw his story, like when somebody told me about his situation. So I had to reach out to him. I had to go to Namumona where he was. Ngawe mwala wa story yali gatandise mbera ngimusobeko ngatandise okwocha ebidomola, but ati nze kyamumanyi ng'omuyimbi gwe mmanyi nga ndi fan we because he's a star. So I had to show it. I called my brother Farouk. We showed his story to Ugandans, and Ugandans have positively supported, including Mama Disney. Thank you so much. Intandikwa Jowade Oscar, Yamani Nyo. Komani, it's people with big hearts like Mama Disney that give a lot. So thank you so much, Mama Disney. Tuyanze Gedara. Pozi niechira abazadi bale bebuza ne Oscar imba mbuza Oscar tuwema akapera katono wakukolao. It's the right time. Besulira bulungi baby yabapilo. Gotta lay my head on more. Sweet, sweet love. Omukwano gwafe gwandagano gyam. No one can stop us now. No one. Benzi. No one can break us down. No. Cause you are my melody. My #1 fantasy. I'm so into you. Yeah. You make me happy. Smooth baby. Yes. Wow. Thank you so much, ladies and gentlemen. Right about now, I'd like to hand you over to Mama Disney. Yeah, officially, I want to hand over this. Oscar, you can come, and Bruno, and receive these. These are from our parents and our little children. I think you can turn and face the other side of the camera. Yeah, they have given to us. Every year we celebrate them, and this is the donation we have managed to make on behalf of Disney. We bless you, Oscar. We bless your children. We believe that you are reborn again, and God is gonna bless you more and more. God bless you so much. And the bed is available. You can pick it anytime, but everything here belongs to you. May God bless you so much. Yeah, the items. So we decided to give him this LED TV. Come on here. Bring here. Yeah, this is the LED TV that we have given him. Jimukwase. This is for the children, at least to watch the cartoons and have fun. And this is a Canon photocopying machine. It's a photocopier. It's a scanner, a LaserJet Canon colored. It also prints. At least he can get somewhere where to fix it, and in a day he can earn 10,000 for milk for his children. Thank you, our parents. Right here we have the bed. We decided to give him. We know it's not easy sometimes when you're beginning afresh. He can have a small room, but at least he can have a bed for his children. Thank you, Bruno. Thank you so much. Thank you, Fresh Daddy. Thank you, Fresh Kid. And thank you, Oscar. God bless you. I would like to take this opportunity to thank Disney Park, last managing director Mama Nancy. Amen. You make me happy. And I pray we're going to work together. Honestly, if there's anything, You make me happy. Okay. I think Oscar, I will actually be part of his music. That I will request him that he can shoot a video for the little ones here. Maybe his first song. He can do it here, and we may go more and more years. You never know. Thank you, and God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenaba tulaba baganda baffe. Tuli wano ku Disney Amusement Park. Bwekiri? Yes. Ogamba ota mami Disney. Jendi mwami Faruko. Oli otya? Jendi. Oli bulungi. Bali kukola kifo kino. Neyanziza. Ndoza njafuna time nzije. Munambuze ekifo kino tutegeere ekituufu ekikolebwa. Mami Disney.
Musangibwa wa watuufu wano? Tusangibwa Entebbe Road, Bwebajja, just right after Jomo supermarket. Oba Kyogam Hotel abagimanyi, bwe bagiyita a few meters. Mami lwaki mwasazeewo? Tulabe muwadde omusajja ebintu eby'amaanyi, ebintu ebya bbeeyi. Kino mwasazeewo kyazze kitya omuntu ategeere? Story ya Oscar eri so touching. Bruno bwe yagisharinga ne tugiwatchinga ate ffe engeri gye tuli mu baana, we are so passionate about children. Ekyasinga mu story eyo okutukwata omubabiro yali issue y'abaana nti omwami oyo alina abaana emyaka 8 n'emyaka 5 naye omuntu eyali ow'amaanyi serebo ow'amaanyi okutuuka ekiseera nga tosobola kulabirira baana bo oba n'okugenda kubalabako nti otya kubanga embeera gy'olimu mbi nnyo. So naffe kyatukwatako ne tulaba nti story ya Oscar eri so touching and me being a mother kyasinga kunkwatako nakaaba olunaku lulamba paka lwe nanoonya essimu ya Bruno nemugamba nenyogera ne Michael directors nti every year ffe celebrating someone's life we give back to the community nembasaba nti at least this year tugezeeko tuwe donations zino ze twawadde eri omwana ono Oscar obulamu bwe buddewo. So mumuwadde kinaki omuntu ategeere era bikola bitya be mumuwadde? Tumuwadde ekisooka nga bwe kugambye our passion eri ku baana twamuwadde ekitanda ekyo nti at least ajja kufuna ennyumba ateekemu ekitanda kyekino. Mami jangu okitulage. Ekitanda kyekino kitanda kirungi nnyo ky'abaana emyaka 8 n'emyaka 5. Ne tukimuwa abaana ne tumuwa TV ya kala Saturday to Red TV Sony ne tugimuwa at least n'abaana bafune balabe ku TV ng'abaana abalala babeere nga bawochinga nga ggwe Faruku ne Katuni badde mu bulamu obulungi. Netwongera ne photocopying machine. Omwami ono yali ayokya bidomola jjukira ng'atambula Kampala n'ebigere naye ng'ekidomola okukyokya nusu meka bibiri bisatu. So netusalawo tunoonya ekintu kye tusobola okumuwa immediately n'atandikirawo okugyamu ki akasente. Netusalawo tumuwe photocopying Canon photocopying machine eri 4-in-1 escanninga printinga ate photocopyinga ekyokuna ndowooza ekola double entries zosobola okuteekamu n'okola double entries papers obayagala 3 then oba 60 n'ogitiminga n'ogamba 60 nesobola okufulumya 60. Ekuba black and white ne colored. Ekuba black and white ne colored. At least asobola okutandikira okwo n'afunako akasente akasobola okugulira abaana be amata nga bakyali mu mugalo nga n'okuyimba nabo bwe kujja. So print ng'obazeemu olunaku esobola omuleeterayo sente nga mmeka? Bw'aba agitadde mu kifo kirungi olunaku eyinza omuleetera emitwalo nga5 kubanga scanning ne printing ya sente nyingiko okusinga photocopy. Aba ali mu business. Tweyanza nnyo mami business. Weebalire ddala mukwano. Nkukyalireko tulabe ebitole abaana ngenda bawa subscription. Ogenda bawa subscription. Bannanga abaana bange gye muli mwena. Fresh. Kyekiriwo papa? Ali nnyo. Mwana ombuzeeko. Nga gyengeyo. Kati wano wawe tuli? Tuli ku Disney Park. Disney Park? Disney Park okolerawo biki? Disney Park era kuba kweyagalamuko ekifo ky'abaana bato okusanyukiramu kiringa kifo kisanyukirwamu oba ky'abaana bato. Okola nga ani ku kifo kino? Ni brand ambassador. Oli brand ambassador wakyo? Okipromotinga? So muganda wange nkulabye ne Oscar muli ku business ki? Tubadde tuwa Oscar nga tumukwasa ebintu okuva mu Disney family be bamuwadde era okumuddiza. Lwaki mwasazeewo muwa ebintu bino nga mmwe aba Disney? Kyatukutteko nye twalya story netukwatako
nange wenalaba story nawulira nga njagala kaawa era nemala era wenawulidde nga aba Disney family ya Disney balese idea eno nasanyusa nnyo era nezijja tukole ekintu kimu. Webale nnyo muganda wange kubeera nga gw'omu ku ba artist abayiyeewo omubiri ku lwa Oscar tusuubire omuwaayo kakolabo oba kikye tuba tusuubira oba asookeyo sooti nga asooka akole enyimba byonna tujja kwogera naye kuba kati bunoke mukwano gwaffe era saa yonna osobola ogamba nti tukolayo oluyimba tekiba na buzibu kuba nomumbi Oscar is talented ate nga is ready. Already okola music. So anytime waba yagadde collabo solo muwayo ka collabo ekintu ne kitambula. Okumuwa collabo nange ba pleasure. Eba pleasure. Era tesola na mwaka eliza. Nange kiba kinsanyusa okola kona bayimbi bali talented. Omuwa Bubaka kinga tumaliriza. Bafani bange oba Oscar ngaye omuwayo Bubaka ki kubanga musajja mwana yakadda mu ndongo abadde ekitegeera abadde mu buzibu. So abere mugumu endongo erimu amakuuli mangi. Kati bafani bo bawa magezi ki oba wayo Bubaka ki bawagira nyimba ya music mondi gwetuleeta. Covid yakwisiza atya muganda oba gwe Covid takubye nnyo? Obadde fit so anytime webagiteera endongo oli Oscar omusajja ono waba akuwaddeyo kakolabo musobola okukubamu? Siba na buzibu siba na buzibu n'ekyo kasa management yakikkiriza zemba ndi welcome. Fresh Kid ngana nge webale nnyo webalire ddala omusajja yoyo Oscar Disney kubeera yalese idea eno nange nadde nkirowoozaako wabula nga nange era omanyi sente nadde siweza bulungi wabula ate Mami Disney we yalese eno idea nange kyansanyusizza. Tweyanza nnyo tweyanzege Oscar obubaka bwo buli obusembayo eri bafani mbagala nnyo era nkyayita ebintu kati ngenda kuleeta ennyimba nga bwe bakiwulira era actually oluyimba olwafulumibwa togwa musubi kati era kati ndi mu studio. Lwakoze olutya according to you? Expectations ziri zitya? Lwakoze bulungi kubanga likes zaali nnyo mangu nnyo. Tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebalire Fresh Kid tulabagane next semana kyakabi mwebale nnyo mwebale ddala. Bulunoke oba ndi kuwaki kyenjo kuweso ojja kikwasa emikono ebiri webale kunnongooseza mulenzi kati ngeri nange gye mbadde mbona bunene mbwa kadama kakyetaaga ntukwata kandi tujja kuzaala abaana ate kati nze nina true love tondaba nina true love mugambe wendi n'akanamba weekali manange olulenzi webale kunnongooseza kati nange gye mbadde singu mubwa kadama mazeemu emyaka ina teyojjukira mukubona abona amazeemu mu myaka 7 awo kati tujja kukwatagana subi tujja ddi kwasaganya wa Bulunoke wa matolaba omulenzi oyo wange mbate nze mubalabeko nze ate nte mateze kulavu ntabuka bannange lulabo olulenzi olugogofu mama nze Buluno webale bannange soko ndabe naye nze ndyoke nsiri muyaye kubanga embanga lyemaze eno mu